nyabo IGG tusalisa okulaba mwebale kutunkana eggwanga nga muweereza kati nyabo IGG nga batunkana eggwanga lino muliraba eggwanga abakulu b'eddiini lyatusobera nga nange mwendi lyatusobera bye tulaba bikanga corruption gwe mwogerako tusanyuka ng'ovuddeyo ne mwogera tukulabanga mujuliza ensangi zino ne tukusabira nnyabo tukulabanga osimba ensonga ne tugamba mwoyo wa Mukama kukozesa oli kuba Yohana Batista ab'eggwanga lino ensangi zino nkwongeramu amaanyi nga mutunka nabyo nogezaako kugamba ku bantu mubagambe ffe tubasabira ne bakama abo abali eyo ababasindika nabo batutaasi bannange bye tusoma mu mawulire biliyoni 6 bazibye mu Bank of Uganda ne bye tusoma nti eddwaliro ly'e Lubowa tukyalirinda ne tusoma gasitoola agakanga ne tugamba tuli kuki ate bwe twogera munnange ne batutwala bulala nze weeks 3 nabadde Holland eyo naye bw'otuukayo olabanga bya mulembe nnyo ogende Holland nabadde mu America eno olabanga bya mulembe nnyo tuli ba mulembe guno ffe twajja ne pulezidenti wa kuno twazaalibwa mu kisanja kye tetulina kye tulabye kipya bye tulaba kati bw'otambulako n'okola comparison ng'omulembe guno olaba nti Uganda yaffe yandibadde esingako omusajja Swaziniga yafuuka gavana mu California naye sente ziyafuna ng'omusaala yagugaana n'agamba yafuna baguwa n'agamba kacyanganzija mu America empadde nnyingi va mu Uganda abantu bajja muno nyabo bajja muno bafunyeemu tebakowa bafiira ku mpanji tewali agenda ne bwakulootanga omugamba agenda ayinza okutugira mu kirooto buli omu aba akyayagala kulya omwana Kyagulanyi nkubuulira lwaki ffe twasalawo yalina buli kyogamba nti ffe ng'aba opposition tubadde tukinoonya buki bunoonya mu mbeera gye tutambuliramu ekyo byenyinyonyodde ekyokubiri meseji ye jazze akola genda kugulirirwa mukimanyi sigulirirwa sigenda kutiisibwa mumanyi sitiisibwa basuubiza sigenda baswaza sigenda kusumagira mu parliament sigenda kusirikira mu parliament wabula ngenda kutuusa eryo eddoboozi yennyini emunsindisa okola ki okutuusa nga mukiraba nti bwe muzimbira ku message abadde afulumya mu munyimba ne mu bigambo kubanga jjukira abamu balowooza nti yagendanga kuyimba buyimbi naye oluusi yabangako ebintu byayogera testi yasinga obunene yajjira kutubonga naawe obulwadde obusinga okuba obunene kati olwaleero obwa abakulembeze ab'NRM abali mu gavumenti n'aba opposition bwe bulwadde okubeera nti balwala kansa wa corruption nti omuntu asobola okuwaayo convictions ze values ze ne principles nazitunda miliyoni 1, 2, 3, 4, 5 oba mitwalo 10 simple kubanga agamba kanfunemu kenkola ki kenfuna omwana oyo bwe yatestingwa kutubonga nawe n'agaana okujoininga banne ku miliyoni 4 bye baabawa okyabijoya byali bina mwana asamufira bwe yalemerayo president nagandi oyo yani mumugambe mumumpitire mumugambe mwetaaga namugamba nti omwana n'agaana okugenda namusindika aba emisabisa abatali ba bulijjo namugamba nti tusuubidde okuyamba mu bizibu byo kubanga tewali atabana bizibu era namugamba nti nja kuwa envelope worth 1.2 billion omwana n'agaana sente tumi nze kunze ng'omuntu ekyo kyali kikulu era kwolwo yasetula nze nali simumanyi sikwegamba ng'omuntu manyi baganda be namanya ku taata we ekitono namanya nti bakulira ekamwokya naye nga nze ne mu bivulu bye sigenda y'abantu bano abaali bawera n'30 babawa obukadde 4 omwana Kyagulanyi ne bamugamba nti president yamuwa akawumbi biliyoni 1 kwega nga ayagala okumenya omugongo
gwa creative industry yonna agirina era eyimba luyimba lwe no sijja gena teyakoma ku ekyo nawerekera muganda wange Lukwago n'abalala ojjukira ffe twali mu kalulu eri ne bagenda eggulu ne bagenda erira ne bafuna ne tiya gas osobola okufuna biliyoni yo bulungi nnyo kubanga omukulu w'eggwanga agikuwadde naye atokomye ku ekyo otambudde ogenda okusula obubi n'oteekamu n'amafuta ate ne tiya gas n'omukola ki n'omugumi. To me that was enough incisive. Ekyo kyali tekirabikalabi nantalabika mu politics waddi w'olwaleero. Ekirala ekyankwatako ku mwana oyo yenge